emitwe emirala ono bwino agambye nti obulwadde bwa kabaka naye kubuuza nti ani asinga okulya emmengo nga kabaka taliiwo ne bakwetawo n'ebifaananyi bingi badde mbyogerako mbadde njogera ku manya g'abantu ani asinga okulya emmengo nga kabaka mulwadde bakolaze Kizito Bashir yakulira Buganda Land Board, Charles Peter Mayiga, Dennis Bugaye, bakolaze Kiwalabye Male, Dr. Kigongo, bakolaze Enone Sekabembe, Omulangira Wasajja. Ani akyasinza okulya n'omurugube byonna biri mu bwino nze bujjo mbaga nti abasajja balira dda tebakyalya buli wabula bafuntula bufuntozi banywa Kayihura musajja wange omusajja wa Kayihura bamwogeza nayogera bikankana nebitekena byonna biri mu bwino Kusasira kalina ebbaji yeewalirako ebbanja bagitutte bawe by Fred Seruga bagandi kalina ya Kusasira esanga makindero wafu baje yeewalirako ebbanja Fred Seruga twaido kunyondere tundibwa kati gwasobola kugambira bibi wano biri mu bwino mpeji ya kumekera kola ebya Kusasira bibi amaka gaabwe ba Seruga kweyewolera ssente galugenda ebyo tebyandize na mawulire nga gyemuli omukazi oli mukulu munno lwate mukubira his excellency Museveni mutukuvu rais wa Uganda. Okay, minister Chitutu wina kugamba nti omukazi n'omusajja utegera ddi nti odibye bannanga abantu badiba. Okay, Minister Chitutu to be charged with the corruption over Karamoja iron sheets. I believe in popular or daily monitor. IGG probes Uganda Revenue Authority over tax mess corruption. Apology to President on COVID jobs. Ateza abatezitya ojja kubanga otsoma mu lupapula oluyitibwa olwa daily monitor. Bagenda magamba nti Buganda steps up demand for self-rule. Ebyo byali byadda mu 1961. 1961 today in history olwaleero Buganda yali etabuse ng'eyagala kubanga yeefuga yokka nga bw'okitegeera. Bannange amawulire mangi naye njagala okubagiza bannaffe aba Roman Catholic wano mu ggwanga Uganda olw'okufiirwa eyaliko omusumba wa Kereziya mu bitundu ebyehoyima espidio yinza okubanga obadde omumanyi mukulu Albert Edward Baharagate Baharagate yinza obutamanya I'm a senior citizen of this country. Baharagate senior citizen yafiiridde mu ddwaliro ensambya yabadde the family very sorry to awangalidde nnyo mu kiwoonya awo enakulayi mu kiwoonya okuva lwe yawummula era abantu bonna bagenda mu kiwoonya era olabye nga matumbo anyeenya omutwe kubanga kiwoonya erina ebigikwatako ate ebyekyama naye nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno kiwoonya eriyo suki suki yalinayo suki suki kyeki chusi era bwawulira kiwoonya andi matumbwe omanya naye nga matumbwe yesanyule kasogera ku suki olunaku olwaleero KCCA olukiiko lugenda kuddamu okutuula lwatuula ku Mande ne luyiika oluvannyuma lwa kukolamu obutawera ati yetugambye gye bali ono yetugambye bakansala gye bali bakansala bonna badduka baali omuliri gwa gavumenti yeewola miliyoni 10 nagandi kangende na zino otegere nti tuwulirwa tulabwa eggwanga lyonna kansala bagambye ki baali baagala ku Mande baali baagala abantu just 27 bajjamu 25 ku bakansala bonna betulina mu Kampala badduka wali ku sente bazirya naye nga ensonga nnyingi ze boogerako bali bagenda kuteesa ku nsonga ya bupande abamu bagamba nti ekibagaana okujja kwe kubanga ebintu byebagenda okuteesako tebiriiko kasimbi kubanga bali bagenda kuteesa ku bupande batera okuwera nga bagenda kuteesa ku bintu ebirimu kati nga ttenda contracts n'ebyo awo bawera ate olw'okubanga luno olukiiko lugatta ku lulala terulimu ka allowance ne bagamba katukole ejaffe ebyo biri ku sitewolo wali embeera bwetyo bwetambula erudde SPD